Mutebi Faruku akomyewo. Ekyatandika butandise era nga tugenda maaso mpolampola. Tulina kusubwa Nalukenge Evelyn ate ng'ono ye mwana wa bwala akuzannyidde mu firimu nnyingi. Twagala tumanye ku mulundi guno Philip omwana abandi nga naye akomyewo. Ekyali ntandikwa Video Kings okutuusaako MK Majestic Plaza. Tulina Bale Richard gwe mumanyi nga Mugaba ku mulundi guno akomyewo mu firimu eno. So nga Stephen Mwanje gwe mwakazaako eri akabanana. Entandikwa tugenda maaso Mubiru Akramu. Entandikwa tugenda maaso mpolampola. Tosande kuleka ni bakunyumiriza ne Walinda Karo. Entandikwa egenda maaso mpolampola. Eno kina Uganda kitandise Kembabazi Sara. Embabazi akembabazi efirimu yine etandise efirimu ki ku mulundi guno. Obugagga obukusike bangi banoonyeza obugagga yalanga ekuba. Naye buli omu alina engeri gy'ayita mu yala abasinga tebagumiikiriza. So nga yala si kyekintu kyolina okulabika ndi ogumiikiriza. Buli omu afuba nga bw'asobola. Owulidde akiri mingi okulabika ndi obaako engeri gy'oyita mu mbeera ekunyiga. Sekatawa Siraje ye editor film. So nga Mwanje Stephen makeup artist. Ate nga y'omu ku bazannyi ba firimu etandika. Satandikiddeko maka ag'ekiroodi. Philip omwana w'abandi ye costume designer. Maka ag'ekiroodi mwami wuuno omukyala aba alina omusiibula buli ku makya. Kyala tebalosiibula basajja baabwe ku makya so nga omukyala ensiibula y'omukyala omwami kyekiraga emirimu ginaatambula gitya. Bannaye mwami ononsonyiwa lupaasi lubadde manda tegaakuta omanyi paasi y'amanda tekwasa muliro. Amusiibula bane bebi emirimu gibe gya mulembe. Emirimu gyagikola okutambula obulungi n'omukyala gyayongera okunyerera kuba abawaaliza ati omukyala ng'asigala omwami nga yeeyongereyo nindirubo Yasiini. Omukyala bw'asigala Philip omwana abandi ye director firimu eno etandika. Kaatuddeko lino kkolero tompakanya lino kkolero lya broker era mubamu abakozi naye baba bawandiika abayambako. Teri mulimu gumenyanga kuba broker naye ate kisinga omalamu amaanyi kwe kwokyatanuuluyo omusajja najja n'atandika okuleka ndi agitwala mu biwaguwagu. Kino ekintandisa okweraliikiriza abakozi. Ye kampuni etaliiko manager wadde secretary naye ng'abasinga abalimu ba advocates. Kitiibwa kati nonze nkubuulire. Kati kumba omu ku bakozi Mubiru Akram atandise okuleka ndi omulimu guno agukoowa. Ngenda va mu broker okufa n'obutanyagwa. Atandise okulayira. Genda ani yakuya manager owobuliwo n'amugoba. Ate kwa mwesibako wano. Assistant manager atudde wali omwana w'abandi Philip oligino n'emuzi. Sidda mu broker. Zenna kubejo tezinnakala nezenayokeza luli tebannazitwala. Kati awo mba nkolerera ki? Okuzwatamye ojja tukole. Tugenda maaso. Sasula sawa. Sasula sawa zena kusokedde wano. Nyangu jja bikulika. Kale nno kye balina ate okuleka ni bako kwe kunoonya engeri bayinza okuba nga omulimu bagutambuza. Efirimu egenda maaso. Ino mwani wanje ne bamwita Brenda. Obwire bingi naije shomera tine na kikuru. Nobira. Tinku. Ekyatandika. Ekini nyo kuchira muheza kozi. Niwo kolaki kashisha sente. Tinchisha ni mo dust. Wanyino. Eby'abaana bobo. Sagala bintu byakono na sente. Obulira. Ye mama. Bakola sente weeziri. Omanyi sente buli wezibaawo ate abaana batandika okunuuna ennyo ekyo maama takyagala. Kati nze mukwano we naadde muwaddeko bubi. Kati maama agaana mpeeko mukwano gwange. Mukwano gwe amuwa ku sente. So genda okuddako eno. Yazimba enkonko nakyeraga. Nsumbuwa nga ndi mu cover. Abadde mu cover. Kumbe yagizimba era seminti teyamwewola. Gulawo. Mansonyiwe. Omanyi landlord ng'akubanja entunula ekyukamu omulala atunulanga essavu. Araaniso tunulanga essavu. Ng'amugaa sente z'omwezi guliwa. Seba oli wano weebase tolowooza ku kyakunoonya sente ze nkubanja nzinoonya. Kadi zijjayo zimpe.
Sente zange muzizo. Balandilodi baba n'entunula yaabwe ono omulabirawo alina obusungu bungi seminti yamumenya nnyo naka sente kangumikiriza muka kadi kumba ono sente aziteeganga mu sumulutuula teziriiwo kati Ngamba nkugumikirize. Buli lwa tebali naye baali bamubanjiza sente naaba ng'aziinawo mu buliwo ye Filipo omwana abandi oligino neemuzi atunulanga essavu naye ke nkoma wano. Nsaba sente zange. kadi ng'amugamba mbu sente oŋŋambye zijja okakasa kenzije Kirize sente mbu zijja nga landaloda ng'asooka akwate ku babe nga yeeyongerayo nfudde zo ngenda zijjawa mukazi ono leero anaagumiikiriza ng'atunula bukambwe bwereere ngenda kukola ntya ye Filipo omwana abandi oligino neemuzi kati yakola nsobi ekituufu talina waazisuubira n'asooka gyeyo mukuumaka laba omukuumaka yennyini amalamu amaanyi alinga ggala kayumba k'enkoko ng'asooka akingaho ngende kuba wakomera ku 7 basiriiwo omulimu gwe bakola gwakuba bulooka tezikyaleeta makulu tezireeta ssente kati ogenda okudda eruddaala omukyala ajja Abendo. agenda okuyitaayita Kale ko nyabo. Kale. yembabazi Zubeda nyabo nkulamusizza Mbadde munne mbadde nze nga omanyi mbadde nyala mwami olina kyenjagala nyambeko munnange nabi mugamba. omanyi ebyabakyala abafumbo yabawo omuntu ajja ng'anoonya bbaawe ate nga naye mukazi ekyo kimuleetamu enzikiza Gamba tambuloge. omanyi mbuulira kyomwagaza mbadde nyala kigamba ye yamugoberawo Tambula no. wala osobola kumbula byogamba bba wange va wano mbabazi Zubeda Mukazi wa. Muno mubakuliranga ekidomola kya kapipa. ono ye si muvumi mukakaalukanye ogambye ki oli kapipa amuvumye mbu yakulanga epipa omanye pipa teba na kiwato omuntu aba akuvumye nnyo manyiira jamuleeta ano olugezigezi mwagala okwewo bba wange yafuna sente n'agamba azifunidde kyalo abadde azze kusaba kale bamugobe mukazi wattu yatuukira kadduuka abakyala babeera n'ebizibu bingi kali ngaamugamu n'ebizibu bye nnina bba wange tali yenna ku 2 ewaka ate n'abaana bakomyewo okuva ku ssomero situlina kyakulya lengera feesi y'omuntu azze okwewola tebuulira n'ebigambo agonda nnyo alinga lyenvu Bwakomawo bwati. kati asuubiza birungi byerere bbaawe waddira ajja kusasula akawunga k'okuwola kaweddewo twasigazaawo k'abaguzi tusonyiwe Kale tuweka kota. Fumbireko oli omwana omuto yekka. Mbadde okumanya omukyala ono mwewozi mulungi nazoba nti tugenda kuzikuwa tone. okumanya omukyala ono mwewozi mulungi kirabika alinayo n'ebbanja ekkadde yamugamba ekyo tewali kiyinza kuyamba Tukwate ng'omukazi. namunanga naye nga bw'obanga yeggwe musajja n'akulekera abaana munaye nkwegayire baako engeri gy'oyamba munaye nange njagala okuyamba ne donati 12 ziriko nusu 2 kituufu olwo bizinensi gy'olabika okubanga olinga alaze ettima naye ng'ate naawe oba oyamba kati bizinensi eya donati ogenda owoleko donati ojja kwekanga nga n'ezisuubula enkya tozirina waliwo bizinensi etawulekekako Abaana. bannange yakanda kaaba tamanyi kyagenda kuliisa baana oli yamuga atambula ogenda obbazaala lyali ssanyu lyo bali kigamba ogenda okuddako eno waliwo yabadde adduse ku ofiisi nga tayogedde adze misinde kikyapa pawulo odumu obadde kyotambulanga kaweewo ng'oweekeera ogudde mu babbi seka kankedde landiroodi yazze akazi nakatebusi kaakati oli landiroodi bonna ye landiroodi waabwe okina bwakabina wasasuddeko ino sinnasasula nange kumbe ne kabanana tannasasula sooka oweekeze omuze omudduko gwo omukazi ankookonye kati mbadde simanya
tomanya badde ngenzo gira ndozeza bano agire mubuza akonkona ngenzo ulire dobozi nga lya banja jerere abo byatayogedde agenzo vayo nga ulire aweze ye Filipo mwana wa bandi nsengeza ezizo amugambe Land Road ayawule ezize muzize libobera gonzo kusigala wao kyakoza dduse obuddusi kuba abadde amugambye akomewo ku musanvu naye waddira ajja kuba taliiwo okuzubi okudduka ekyo kati omukazi oyo kodduse omudeetedde busungu nange sinnamusasula jatukube buloka va malala ganda yamugani koddu buzibu oyo Land Road mukambwe agenda kudda ku lwange efirimu emanyiddwa nga obugagga obukusike be bakuzannyira kalondoozi ene Video Kings nagambye osangamu emuke Majestic Plaza level yokutaano edduuka liri namba 8 omusuubuzi n'omuguzi kin'omwawulaga Land Road afuuse Land Road ovanga ku mulimu nga guno ogutaliiko omulaba amanyi n'obukubo obwappanya kati agenda okudda akufumbire y'omutwe ono omuteramu yabigere yamutereddeko ekkuuli yasibyewo ng'ewuwe omusajja ono bannange kati kayamugambye nti nzija yamubuulidde essaawa ez'okuddirako nga ze z'okumyanya ono agenza okujja nga taliiwo okay kale lwaki sikayira asidi mu nju irimu amafuta Land Road kyakola nga yeeyongerayo weereza buloka ojja kunkuba ebigeresamu amagezi ng'okanyuga kumba ono amaanyi talina abalaabalamu enkyakedde atya Land Road nga tannajja akanyuga bubi ojja kunkuba obugere nkusame katuba tuli awo munnaabwe eyagamba taddamu kupanga buloka wuno ayingiddewo mu sitole ekiggwe soko oyingira ettaano ezo mwana olabika ng'omukubi wa buloka laba oli waakooyo otabula kadongo azaajerega kyekiriwo majja gokka mpozi nange ondaba ndowooza kati ali mu kinyogofo akinyogootola akinyogofo mwana wakimaliriza jajja yakimaliriza mwana era olamulenda mwena mukozimbidde mu buloka mwana mwalemera mu buloka mwana mulimu gwa buloka mwana buloka zimenya efirimu egenda maaso kati nga mugabo olaba oyo talina lumbe lumuluma adde atunulanga eyakasiibulwa ku ccupa eccupa emuvaako ya Land Road tulina ebizibu muganda wange kabana naagenda maaso n'okuleka ni yeeyogerako wabeewo engeri gy'ayinza okuyambibwa kati lwaki mwesiba mulimu ogutafuna ng'emirimu egikola gyegiri ye mubiru akram oligino nemuze obuzibu ki oli bulungi nange ki ekyamazima embeera kabana nemutabudde awula ne buloka zimunyiye ze yavunudde jo tezinnakala waliwo ezaakonye tanuulu yayidde tennaggwaawo ogwo guba mulimu ki n'abazimbi tebakyayagala kuba oba okyazimba nga bagamba kyapa mu ngalo kati ebintu bizibu akubanjira efirimu egenda maaso ate singa nsula mu balanga tammanja ono omusajja atwaga ate yasuze mu bbala munene wasuzeyo ng'onywa nti ate nga kunywa yasuze mu kasonda ka kuleeti ng'ate okudda ekabanjibwa kikino kebiri taata kebiri ziba ki sente ekyo ki ate zino kabana n'atunula bulungi nga wojje ogusooso gyewo endala kyava asiikiriza oli laba ebizibu mugabane ezo ku kyekikomando bwe mulyagala ova mu bwavu nja balaba ebyo byenkola ekyo kali kyena munnaabwe ensi yagivaako kwata gaba bulungi sente ezo ezo sente waliwo ezo osooseeri wadde ndeeta sente kano ka mutwalo oyo kebiri zaddala zino ono yasooka n'amugamba sente ezo zeetaaga kebera zireka za bicupa ezo sente za bicupa ezo mpula ziwunya ne duplicate yamugamba nfu kakati tuddako wamugaba Bale Richard n'abaako walumba kati kumbe walumbye ge maka g'omugagga Lubowa Yasin oligina nemuzi siperano bugaga maanyi atukira ku nsonga nakola n'ebyokumbuuza mukama wange anti amanda gali
wali waŋŋamba okufunira Amanda ye mugagga w'okukyalo wulira ku linnya lye n'omanya ye mugagga maanyi bwavu bukulinnye ku mutwe n'ojjukira nti olina omulimu gwe watandika ojja ofubanja ssente mukama wange ti mugagga wazaalayika tasasula nze nasaakudde omuntu omulala owulidde gwe genda weebake mukama wange abayiridde taata nyamba baaba govaawo Tata mbadde nvaako ku dduuka. kola ki Mbadde ina byengezo okulayo. Kabalake Byalugaba yangambye yagenzeko mu lwalo naye asobola okudda mangu. mukama wange ebyo sibikola taata nakugamba sibikola nokuwa omulimu olina okugumaliza mukama njoke wange sebu yakolako kitundu abadde azze kubanja olina okumira eddagala ezo ngenda mira olina gaya efirimu egenda maaso ate n'ekirala oli omusajja owakayana munange ngeze ne mugamba ne mugezako munyonyola naye alimedde ku mitwalo nsanvu nyingi naawe tesobola kumuwa mitwalo nkaaga ala nze kati nkubulire mukama wange neetonze neŋŋamba omusajja tuku emitwalo nkaaga mwenda nga te waliwo n'abalala abakalinze bali esente efuuse sente kuba weeva wazibu ate n'ebyetaago byo bingi mbimanyimu kubafa olulyo lwero lulimu olunyankole nebbala ddungi ate kasita ogamba osinga okubimanya tetufiire tunafunamu tujjamuwa sente naye nte eno enkozi wagifuuyidde ku ddagala tugenda maaso wiiki ewedde naye kati nga bwendeeta eri tuzifuuyire zombi kale kijjako ali mu kulambula mirimu ye mugagga maanyi mukama wange kanyambukeko wano kale nange era kamalirize wano kanyambukeko wano kale mukama wange ente bw'etalya bisagazi kale gwakola ku kyebisagazi akusanga weegobye ate bano abaagala enjawulo oyinza okuba ekisagazi enjawulo era oyina kiwanta ekirya kakati kale tuba tuli awo owaye ugamba otya kafeero no teyafa eyente kafeero ali eno ssebo anti twagamba yammeka emitwalo 6 eri wano namugambye emitwalo 7 mukama wange okitegeera kati ng'asooka ayitiramu kafeero jjukira twamulidde agamba mbu ayagala kulayika ndi bagula ente zibeere ente 2 kati yamugamba nti eno ddiiru oyinako ecupa ya wala gyemu 13 eyo ddi n'amugamba ni gwe kyolina okukola kwe kumaliriza nze omugagga namuga emitwalo 7 ate bw'otamattamwa mu birevu obwo bw'oleega obudde bukya gwe kyolina okumanya ente ogitunda 6 yamanya awatundibwa ente kafeero ddiira ali awo ayimirira akati ye lutindo kati nga mugasaagala obuzebuze sibe kiri mitwalo 6 nti kati diruka ekutuse ne fene muvudeko abadde akyakebera fene ensi kakatuddako ewa jjajja mutuula ku ttooke alina emisambwa gye wano bamaze okwetegeka ye Nalukenge Evelyn nete weerabira kati bagamba abantu bangi bali erudde eyo naye nga balemeddwa okukemebwa tulina okuteeka ebikemo mu nsi tubuzeebuze abantu bano tuleme kuleka ntubeera ffekka mu geyeena bikamo ki ebiyinza okuleka nibireetera omuntu okukola bubi tunuulira gy'emisambo egisooka gye basindise gigende mu nsi efirimu yiino ng'oggyeko ebyamalala twaga tube nga tulina kye tuyigamu mu kyo kale waliwo omukyala ava okuyunja ettooke ly'ataalima kumbe kafeero amulabye kaakati bukyanga nnoonyaanya bba seba otemamu nnamunwe olimu amagezi ompitamu siru nze n'okunnumba mu nnimiro sente mmekezo z'ommanja otuuka okunnoonya njagala olabe nyabo gwe manja oli mu nnimiro ate gwompoleza byawaka ewaka amaka ge ganansasula kafeero abanjizaawo tayagala muzanyisa nja kumpeezange seba oli eri ova kuyunja matooke wano nze mu lusuku nze nnimamu owulidde amatooke gabanga gange kansooke ndyetikule ye Nalweyiso olw'okuba gwe oli amatooke seba omulya kalekezo oyisewo kali nga mugamba manyi kaafe kati no kankulage nti leero nga tonsasa kafeero togenda twala tooke lino mpozi ng'ompadde zenkubanja olabika obundaba bwoti tontegeera vaye twala eri walagiwo Nalweyiso ojja kumpa sente zange ebyoliko osaaga Nalweyiso bw'otampa sente kakati bajja batambula mutala ku mutala ojja kuzimpa yamugaba otazimpa ngenda kutikula ettooke
kati kumba abadde eka bbaawe Kati mubadde kyate ngojo olekanya mukomo. lwaki mukazi wange ojja omubetyo obwomu kusangawo namugamba nti olaba oyo mukazi wo tansasula wano mwansayisa ekisambu yika namba nekyapa gonya abani negyewanuka mu muyini kyemumpa sente zange Kubo jonna jonna. kwendi ojja olekane mukaswaza otyo obusente bumeka sente zijje mu nsawo manye nti busente oyogera busente mmeka nga tonansasula ate nga mukazi wo mbabanja kati mbabanja mwembi gwe toddanga mukuswaza mukazi wange sijja muswaza nga munsasudde zemmanja zijjeeyo baweyita musajja Obundi okusembyeyo. yazimuwerawo Genda. anyirira ekirevu Mbavu. tontomera nze mmanja Genda wuliyo. Mwami. banemwa bulijjo oyina ne sente zenkanirawo kyokka nemwayi bulijjo oyina sente naye tontemyako ebyabakazi bizibu kyava aziza ku pembeeni sajja bulijjo ayina esente male n'okusaako eminwe gino ntokosewo misumaali Mufulumye ebintu byammwe. land road Mufulumye ebintu byammwe. Mama mbadde ngamba bayokyeza buloka. Tonyumita bya matafali. land road mukaakabana n'alumbiddwa Anje, mufulumye ebintu byammwe. Tamuli byogenda kunyinyonnyola. Ogenda kunyinyonnyola. Ennyumba zakuba za masikini. Owulira? Aha. Gwe ssebo. Mufulumye ebintu byammwe. Ngambye kabana n'agenda okudda ng'omukazi bya masikini. naawe olekana nnyo sente tujja kugi bwe mba temupadde sente Ebintu byammwe. oli abadde ali mukoza simanyi baayokeza bulooka simanyi zinaatera okujja omanye emyezi emeka Emyezi mukaaga bweddu. Nina okuleekana lwensonga ennyumba zange. Okiwulira? akomyewo azimba N'obatu waliwo munnaabwe yali yava mulimu gwabwe ebintu bawulira. w'olemera mulimu gwa bulooka oyinza otasasula nnyumba mbu kadi yakomawo mugumu ku luno kwata obusente bwo nze nagamba toddangamu okummanja nsasula myezi 6 egijjudde Lwaki ozimba? kale bulijjo oba ozina lwaki tozisasula nzisasula mwezi gumu nyumba nno nkalu Ebisaayo. gwe tondekanira kana akayumbako sina kyensola kassamu enkya nenyinza nokafuluma ng'okafuluma olagawa N'obatunuulira. kakatuddako ewa filipo ali mu kwewaamu oba ali ku kyamisana kale agenda otunula eri ebintu by'ekibuga byakweyiiya nnyo kale bw'amala okulya emmere eno n'abaako wagituusa n'abaako bw'ajjayo bw'abaako bw'ajjayo yasekudde amacupa ge n'agatabulatabula mu mmere laba ekibuga oba olowooza ekibuga biba bizimbe yatabulamu amacupa mu mmere n'abikako bulungi saagala Omaliriza. mukulu amaze okulya Padde nsaba mpereza ku sente ezo ez'emmere emmere gy'ogo. eyaki ndi mu bweraliikirivu nsaba sente za mmere ate obwaki Chupa. ne mbatuma emmere ne mumpamu macuma babagamba nti ndikuuma akakuba amacupa Kakati no. ogenda okebera mmere nga muliwo amacupa Bwe manga tumupe. kati mugenda okumpa sente kuba mbadde ndowooza n'abananziika kye banaakozesa kuba teri bwe bajjanja bamacupa mugenda kumpa mabugo kati laba omubbi Emero mbasuma. ne mumpa amacupa mu mmere mwagala okunzitera wenjogerera n'atera n'okusimbula baaseye magombe etokota bansonyiwe ssebo kati genda ogambe maama wo munfune emitwalo nga 16 gya sanda bannange ngenda mbawabire ku poliisi nimundiisiza amacupa genda ote sente laba ekibuga Kaga jere. bwe mutampa sente afazaali nfiira ku poliisi nga njogedde abanzise laba omusajja bwe yeekaza Aze kumuyeche. abula ekyemisana kyo nkifunye naye ekyeggulo simanye kuba kati n'akamacupa ako simanye oba nkabuuka laba ekibuga abalaza kyamisana obubbi buli mu bantu kyova olaasi wakyali mukisa kati amabanja ge basize mayitirivu eyo ne tuvaayo bano bavuzi ba booda tewaliwo mulimu gutaliimu maziga Kati awalungi
kati ne banoonya okulya tebalabawo kuba buli mulimu gwonna guleka gujjudde amaziga. Enfuufu bakasoma tebakubala mu magezi. Nze mpulira mbikooyi nembere tusobola okumagezi naye nkubuuli omweyogereze takusuuzanga kayanziko kuba ate naabe ekirala ekiriwo kyekiro nti bannaffe abamu balina bibeeyisa ebimumaganya emirimu gyaffe kiraba kati nga Peter bwe tubeera ku stage o atandika okuyiga bw'alaba abawala abayitawo n'asiiya n'awemula kati ekyo ddala kiyinza okuweesa omulimu gwaffe eki agenda maaso n'okulaga lwaki omulimu gwabwe ne tuba tuli awo kasitoma tula kweno nze musoose kembuuzi eyo ebintu by'omulimu kale amumuwadde nga kasitoma atuula ku piki. Bwe tuba tetwerabidde twalengedde abantu ababadde baweebwa amannya ag'enjawulo mu nsi y'ekizikiza eri ey'emisambwa. Tugenda maaso katuddako wanaggaga maanyi kati kabana najja asiira ng'amugaba ngambye nti otissa amataffaali gange mu kirombe kati ng'amugaba sente zange wazimpa nkubanja n'olwayo naggamba ozanguye sente nabadde nzikuwajjo anti n'otazireeta kati awo n'entwala y'amatoffaali sente nzireese z'amatoffaali gange zizino sente zo kwata oli mulwadde oyagala kunziba muzeeyi tunulira abazayi b'ekibuga ensi ejjudde obukumpanya muzeeyi mpa sente zange tojja kunziba nga nze nziba gwe emyaka egyange gibba gwe kwata oluyi manyi kabanene agudde mu nnyondo y'oluyi muzeeyi konkuba ajja kumendegera ng'ani abendegera gwe stupid obwavu bukuunyako bastard sirovu yestajo nga nzeyo nziba gwe nkuula tozza olyawo nkuula. Kabanana n'atandika efirimu egenda maaso kakale yatuta omusaabaze akomawo agenda okula tawulira bulungi kaki yakola ng'asooka apaakinga piki oba ababooda bano mpewe bafuuwa nnyo mu matu obwongo ne bufuna ekizibu kati azikiza ekisumuzo akiresse muli n'akkirira emmanju asooka agende yeetaawuluze. Katuddako wa mubiru Akram yagaana okuba bulooka ye n'agamba alina omulimu gwe yafuna ogukola kati kumba omulimu gwe yafuna ogukola yafuuka bazaabaza kati olwalaba piki ng'erimu ekisumuluzo zino piki empya oweza waleesa akanamba ey'ak'ekigere kimu yagisimbulanga eyiye yatwalanga atwala eyiye ono yagenza okweyamba kale yawulira omusindo ogugenda awo envuuma eringa eya piki eyiye najja alabe eno bulijjo babbirayo piki nali simanyi nti eno babbirayo piki bakuttewa musajja atungazzaako efirimu egenda mu maaso. Kakali ogenda okuddako erudda waliwo ajja abazaabaza kulikayo kati abadde abaza Land Road kati ate ggwe nange nakooyeeyo kati kumbe yali yasindika omukyala mu kyalo embeera yali yeekyangamu nagamba ogende mu kyalo omaleyo emyezi kati ng'amugamba nange nkooye okulya emmere ya maama mu kyalo eno n'enzira eri ssebo ndi mu kyalo wadde okuba akasimu okumanya omukazi gwe wasindika ali mu mbeera ki gwe ssebo oli eno oli ku masavu ne musajja gwe oli mubi kasita abasajja bangi wulira nange era bakazi bangi sikia eyo bigamba ate abakazi tebaagala bagamba bibaluma ye abayagala abeere final touch kumba abasajja abayaaye baakoowa olowooza gwe gwe bagamba nange nina be ŋŋamba ngira omonze nekuba akabazi ku mutwe yawulanga ekyo kimulumye ennyo abadde amanyi wanaamugamba abasajja bangi mbw'anaafukamira abantu bakoowu era ogenda ofulumya ekigambo ng'olina kw'osinziira. Katuddako wa mukyala Kabanana njagala ndowooza kilo 2 mpaayo kilo 2 z'omuceere tujja kulya kawunga. Eddoboozi lyakyuse bbaawe yafunye ssente ate abakazi tebakubiza abasajja ngu alawoowe
Mpeyo ne ku sukali ajja azirera alera. Sente azirera. Alaga balina sente. Naye nga jjukira oli bamu. Kwata sente. Ziza ayewo zonna oli abaleka ezize. Yakukimangako mpolampola ebintu. Awulidde? Asasudde za mwezi. Katuddako wakabanana. Omukyala ali sente adibuuda kwega ebintu by'abakazi ne bikusobera awo. Akasente we kazza aba akalwanyisa bulwanyisa. Ate lwe kabula n'ayayuuya. Kati landiroodi yamugwako. Okola ki? Nanoonya sente maama okuva luli sinnazifuna naye nkyazirinza. Sente tugenda funa. Dani. Nanga neggwe. Limba kugamba onatuusawa. Nva waka wuwo. Gyenva. Ongamba tya ntino omukazi otaliyo. Efirimu egenda maaso. Bo batusuubiza mu nnyo obwenzi. Kakati ndowooza abadde mu kyalo n'asaloma okujja nga takubye essimu ng'asuubira ng'agenda kunkwatira mu bwenzi. Kakati nno ssebo. Njagala nkubulire, njagala sente zange. Kwata sente zange ozimpe. Landlord yeyongedde ottaama. Sente gumiikiriza. Leero tebuziba nga sinnazifuna. Akugumya nga ziri ka booda awo. Bagiyita obugagga obukusike. Twagala tumenye ludda gye buva. Gundi gwe abantu bayita mu mbeera etuuka okulabika nebaleetera okulowooza ebyokkola ebitali birungi. Kati omwami ono embeera emunyigiriza nnyo. N'okutuuka okuba nga talina adde emitwalo 2 ekisasula omwezi gw'omuzigo. Kyova olaba tosekanga ng'oli abantu bali bubi. Kagonza kimanyi. Lwaki tubagamba bigambo? Oli musigo mukulu kakuba amaani. Kalimu nenga amugana landlord yeetaaga kwana bukwanya omwawule mukuba enjawulo musuna amatooke. Ujja kutandika osulirawo obwereere. Kati ono bamubbyeko piki. Mu piki ya mukama. Kati piki omusajja nzire ntya ne mugaba agibbye. Olaba omusajja bakuba akayondo n'agamba olimba. Kuba ababoda abamu banyo okwekuba empi 2 mu matama naye ababbi bankubye. Mbwe amaaso ne gaziba. Kati oddayo otya ogamba omusajja nti piki bagibbye nga tolina adde oluba oluwogose. Ekyo tayinza kukkiriza era atandikirawo kaaba kuba embooko z'ekkomera azimanyi. Simanyi nakya. Bakusiba mu kkomera omugaga tomubuulira loosi. Simanyi mbeera gye naabeerawo. Abagaga abasinga omugambe emmoroka egudde kabenje n'abuuza yingini ekyali nnamu. Tabyamugoba waayo. Simanyi nakumanya. Musajja ati asigala akyebuuza. Tamanyi kyagenda kola aba ali awo. Era tewakoze mbadde nzije njala kuntwala. Kale kumbe kasitoma we. Naye kasitoma tamanyi nangeri gy'alabika. Ne piki yange baagi. Kali ng'amuga piki baaginzibyeko. Twalako. Piki olunaku lwe nakutwala piki omuyeya yajja n'akuula piki. Saamanya na bw'afaanana na bw'ajja akutte. Wetwogerera ndi ku buzibu. Zegola bandi kuno ku kyalo ntambula butambu. Tofaaya. Ogenda kugifuna. Kyogambo ina mwali kuna gomanya gajifa. Abaga jikwata. Kale ono yamugamba piki weeri. Kakkana. Jamu omuliro. Sina mukama wange. Nekanzibishayo buddu sisina kyakuyo mukati. Ono ng'asooka akwata mu mpale. Sooka okwata amajja. Ose wange zino zona zange. Mbeera sitakuleka oli kasitoma wange mulungi. Walinga onvuga bulungi. Ese. Yamuvuga omulundi gwe atandise omuwaana. Mukama wange. Sinyo. Amusuubiza piki ogifuna. Nakola buti. Ese. Yenda wetegeke. Ngenda kubanza jangu kino. Yamuganze ngenda kuleka nimbako kyenkola. Ndabike ntutereeza byonna. Sanga nawabulanga nakutwala nkujje wava sente. Naganze sente nzirina. Byonna bigenda kuggwawo. Ngenda kuwa sente ezigula obupiki 8. Abantu nga balina ekisa. Naye nga jjukira tali alumirwa atali kigendererwa. Katuddeko wandi bbaale mugaba. Taata bangambye nga kikyakyudde ebbaala nki mukiddayo. Nikati nabalina baba kugoba tebamanyi nti olina okusoma. Kati ate nakyomera bwereere fudde. Kyokka n'enjala endi bubi taata njiyiza akakomando. Ngenda kitereeza olidde. Tofaayo. Bamugobe school fees omwana. Kakati so kugenda omukazi tabeera bwati. So n'ofuna olugoye omaliriza. Ogenda ofune n'ekibayi kya ffene we. Atandise akagala kikomanda akalagirira ffene omuto. Nange kama Katonda ngenda kola anti ebizibu by'ensi. Ono landiroodi
kwegamba abanga ali ku paatulo. Ntiro mwami wajja wano. Aba ngali ku paatulo. Mutayiza. Atukusanyukidde nyabo. Temuli kusanyuka kwamu. Landlord essanyu libaawo ng'omuwadde akasente k'abanja. Yita balo. Nagambye muke Majestic Plaza level yokutaano edduuka liri namba 8. Naye mwe bagundi. Oba ku emizu video nga bulijjo shop namba SD 18. Lwaki nyukumye? Wali eriko Segawa Market. Ojirabe. Kali ng'amugamba nzije ebbaluwa. Ojirabe njetegereza. Kwa. Ng'amuwa bbaluwa. Mbagala ku LC. Abawaabidde ku LC bayise emyezi 6. Ate nga si bandaaye mboba baana bannyina oba ki? Mbakoye. Mugenda va ku nju zange. Abawandiikira omunaku ennaku 2 okuva kati bafuluma lesi batwala ebintu laba omwami afuuse komando ku muzigo asoobanga nawolovu. Byonna mbiwulidde. Tondaga bbaluwa ntegedde ya poliisi Genda ku naye mukazi gwe omazeemu amaanyi n'omanya nti ebbaluwa ya poliisi n'ogikwata. Kati waliwo abala alina bizinensi abantu batwe bava mu kukola ne batandika okufuuka abazibu. Ono omwami abala bubazi oba akasawo kalimu ate yeesiga emisinde daba bizinensi y'omubbi capital misinde capital misinde. Kumbe waliwo amwetoloola gwatalaba. Waliwo amwetoloola gwatalaba. Ani aneetoloola awula kivuuma. Wulira omuntu atambula tamulaba. Kumbe waliwo amwetoloola. Ye tamulaba. Talaba ani amwetoloola. Nkulaba okola nnyo. Owetoloola awo. Oli mwetegeka okugenda. Bonna nja kutambula kuba njagala ssente. Nange ngaggawaleko. Ne bw'oŋŋamba nti tugenda wa. Oyo embeera eno. Efirimu egenda maaso. Ogenda kujja olunaku olukya. Kali yamugamba ennaku ekuluma nze gikumalako. Niba ne okumanya abantu bayinalo. Osooka n'olaba zzo okumalako ennaku. Yagwani. Naawe ne weewunya naye ggwe agenda okumalako ennaku. Njagala gaggawala. Beera wano ekya. Abantu babeera kwegamba so stranded. Oba ofaanana otya. Oli amugoba yagawa n'enkya. Naye ng'ani abukusuubiza. Antisiza naye nja kukeera. Egenda maaso. Kumbe emisambwa egy'emagombe gyatandise okudiployinga. Olaba mukazi mulungi kumbe y'omubbi tomunyumiza. Buli alina ensawo tamanyi kirimu. N'akkirira capital misinde. Anange laba gwe babbye. Katutake wakabanana. Ennaku zino sente kwabadde ejakira. Zaweddewo. Kyokka waliwo yatikka amatoffaali gesi yamusasula. Ate n'amuwujja n'empi. Sajja baakuwoza ebbanja ddene eryo. Sajja ta embeera emufukidde embeera. Efirimu yeno gye bayita obugagga obukusike. Naye obugagga obukusike buvuddewa muntu n'aba ng'afuna ku ssente nga talina kyajula. Kama Katonda saanidde ensi y'ogiddiremu. Kama Katonda ntya. Yatandika okusaba Katonda yamuddiremu. Kyalina ati gye nsobola kulya. Essente mukwano gwange ze yampa sikyalina wadde ekikumi. Essente ezikuweereddwa obuweebwa naye weziggwawo oyayuuya. Nkoze ntya okufuna ku kasente? Bantu abalina essente bo baalya ki? Sanga omuntu ng'alina essente ye yalya ki? Bannange. Muntu n'obonaabona ng'eyabbinde ku musabo. Kubonaabona okwo. Efirimu ekyagenda maaso.
kale nnyabo tuse waka nga tuli era mulamu we yangambye mbwoli eno mukazi munnange sikukyawa enkumbi entuga tulina musajja weyanono bwanyumisa era gamba nti sikyalina musajja mpozi jjo bweyasasudde ku landiroodi esukulufizi waaba balimye alima buli lunaku naye kati omusajja wakaagwawo kava alinga komando abulanga agenze mu bato gakali gwawuli akirisitu bafunyeko ku kalembeekereze kusanya ebyolumu naye nze omusajja ennaku ebafuukidde ennaku okubanga babbaaba we batuuse nobasuula mu nnyumba sibakyalina kye babala amabanja galinga amabanja kyokka buli kimu kyongedde okutaama amabanja yepenameepene nze era singa sikuba na munnange ono gwe nasoma naye mugamba waliwo omukwano gwe yaze n'amuwaayo ekyebiri enyambe n'apa emitwalo 2 omukazi ozifuna alaba ng'afunye zaabu yoweesi abasajja baffe baliva mu bwavu simanyi batujja kuva mu bwavu n'abasajja baffe simanyi tetugenda kugamba matunda gweno weesimye olina gakusasulira naye nze amapuulo omukwano gwange waali naye munnange naye abasajja baffe baliva mu bwavu simanyi abakyala basabira babba baabwe buli lunaku obwavu bube nga babaako ebabulinyira ku nfeeta tulime maama nga etubasabira munnange oba oliawo katonda ali bajjukira tulime naye n'okunyuka essaawa oba oliawo yeeyiyo genda maaso n'okunyuka naye nga ye ono yakedde bamugambye n'abeeraga mwakoyo obwavu mwagala bugagga omusajja aleeta entambula waliwo entambula gye bagamba wenyweze tugende naawe noolabanga wenywezeza naye luno olugendo olwo lundekanga mu mbuyaga mwe bagendera kalengero ne yagambye musimanyi yasoma naani mbuli takyamujjukira amuteega mu buli ango gy'emizimu emizibu gyo gyatuuza tabaminuka ne gigatukoze tutya abantu okubaleetera okwonoona gy'emizimu emibi kyegukola gutuuleyo ne gumanya nti geye negubabula ne banoonya omulala omwoyo gw'okuwamba gwawoza olina omusamba gwo gukuwa naye nga kumbe guba gukutamu otera oyonoone ate nga weyonoonera manyi oba ogenze ku lisiti y'abo abanayokebwa omuliro Robin ovaawa gwogeza kisa era weegenderezanga nnyo abantu weegenderezanga nnyo omuntu gw'olabye ebigambo ebimuvaamu n'ebintu ebifaananako bwe bityo ebikolwa mujjewa mukazi wattu bw'oba osobola okkiriza kyenakugamba kati neyamugamba ba okoyo obwavu nze esobola okukuyamba omu ow'amaanyi mu ggwanga yamugamba okimanyi oyinza ofuuka omukazi ow'amaanyi ennyo mu nsi muno sente banne nga twagala sente ebizibu nga bituuse wala naye obugagga buva wala kati ng'amugamba sente teziva kumpi n'agamba nze siwali tabu yamugamba simuli buzibu nja kutambula ne bweba n'agamba neziba mayiro 8 nzitambula kazitoba nga ontuusa ku kisawo kya sente wulira omululu kati ng'amugamba mulimu ebyokusaddaaka kusaddaaka njiibwa abankoko sikia n'ekisinziira nedde bamwagala kusaddaaka abantu basaddaaka bulijjo ebitabo by'abakkiriza byogera ku saddaaka swadaka naye saddaaka kyeki n'agamba sooka weerowoozeemu bw'onooba onoosobola okusaddaaka ojja kuwonyezebwa obwavu naye nga buli w'osaddaaka ofuna naye osaddaasa otya omuntu baba baagala kabuzi akonkanoonya oni agenda alowooza baagala kabuzi waliwo saddaaka ezirimu okuyiwa omusaayi eyo saddaaka eba nfu emaaso ono yuno akola nnyo okutereeza embeera kali waliwo yazuula omulimu gwo kakeeka misinde buli lunaku akeera mu jiimu agolola maggulu apika ntumbwe kapito misinde wuuyo mubiru akuramu kadi seba jaduulira banne bizinesi ze balimu nfu mnatunoonya sente kweni kadi wakakola mmeka
enaku zino nabika ebyokukola tokyabyetaaga kubanga gyewayagadde oba yakowa okwedduka simanyi ayinza okujja leero najja kawungeezi alina obubaka bwenje kati ng'amugamba nti olaba munywanyi waffe ono alina obuzibu kabanana kati ng'amugamba aliwo obutwalo wano butwalo buno mbadde njagala obumumpeere kali ng'amugamba kwata obutwalo laba omusajja bw'ayita obutwalo naye nange gwewadde ntwale nga nze nsinga oba obubi asooka ogwe embeera okyagigumidde okyajagala mbeera naye onooba owulira ngaokoyo embeera eno nze oŋŋamba nga nkubulira kapito misinde polangwala oba owedde naala muve mu bintu by'okwesaaba ettaka amazzi ogakima eri nga gatukula nojja n'ogayiwa mu ttaka tolaawo entunula ng'eddaawo bw'atandika emisinde asiikula oyinza okugamba pajere eri mu nnamba emu sajja sente zino azijjawa talina kivaamu sente kyatabba omusajja ono sente zino zivaawa naye kati nze tebampita musiru ate manjibwa landiroodi ate mbu bampa sente ate ntwalira oli sikyaddayo nako nyenyuse kati nga situdda ewa Nankulumandwa ye Nalukenge Evelyn original names babaleese transport abaleese baagala bugagga oyagala mbwagala kati ng'amugamba ndi endagaano y'ogikoze tugikubemu stamp bagikubemu akkiriza namululu bakubemu stamp stamp koona omanyi okola stamp n'endagaano emisambo okola nagyo stamp olwaleero okoze naffe endagaano era ebakonamu stamp ne bakkiriza tebigenda kuddamu kuyingira mu ngalo kati ng'amugamba ogenda funa sente naye ebigere byo toli kuddamu kwambala ngato banaye simanyi owulira omuntu ayinza okugamba okufuna sente naye endagaano gy'akoze nataddamu kwambala lugoye lulungi ne bagamba olina kwambala miziina kati ne bamugamba teri kwambala ngatto ne bw'oyambala otya n'onyumako ogende ku mukolo okigeza ngo ojja tulaba n'ekisaasasa naye okuva olwaleero okoze endagaano naffe teri wa luganda yadde owa olunyiriri esente abadde nga azigabaagaba teri kuddamu zigabaagaba tewali wa luganda lwe ku sente y'emisambo gye tukuwa teri wa luganda gweolina kuwaako wadde ekyo kitegeerekese era bw'oligabira ku sente bw'oti omanya ebintu oliba obyonoonya laba ekiri eno musajja atwali mu kumenyeka kale atandise n'okulyaza amanya sente za tipa kuba alaba enduli agisobola naye ogenda leeta mmeka tanuula ejjira ku nduli 10 naye oleetayo emu n'owulira nga amaanyi gakuwedde ye kabanana abaali awo ntuuka kyeno sajja atuukanga laddu obonyebonye toli mu kirooto wanje n'agamba weetegese okusaddaaka okusaddaaka nsobola kyonna kyoyagala osaddaaka nja kikola nkoyo obwavu kabana nayogeza mululu ogenda kifaananyi ekyo n'agamba tuleetere mu kifaananyi bifaananyi by'abantu b'osinga okwagala tuleetere ekifaananyi kimu alina kuba mwanawo maamawo taatawo mugandawo taatawo omala okikola tugende nkulaga ewasibuka sente amutumye ekifaananyi awo oba yagala bonna nze n'ekika kyantamadda siyambiddwa kasiya bonna oba oyagala bifaananyi ndeeterumu leetayo kimu tobaako n'okwejjusako n'agamba naye mu bino oyogeza mululu naye totuukanga newejjusanga sente nziraba
Kabanana mu luvu nnyo ku kino. Tugende nkulage ng'amugagenda leeta ekifaananyi nze nkusange wano nkutwala wa Vincent. Kati oyo mukwano gwo muki oyo. Enzija jajjamu abangaladdu. Engenda yetasiibula toyinza kumanya waakutte. Ekyalabanga obwavu agenda buwona. Egenda maaso waliwo omubbi. Yabba obusawo bw'abantu bungi naye kumba alina akasawo ke yabba. Mama pesawo yange sijirina tomanyera yesiga emisinde nayingira akasaka katuddako wa mukyala kaaba gwe ebifaananyi byange biri bye nalingize mu biteekawa bifaananyi nkubuuza oli awo toyogera biri awo wansi wa gundi w'omufaliso lwakuba ennyengere ebiyenje byali byazikojowamu ebyo n'ebifaananyi ng'olwo njagalamu kimu okitwalawa kino kijja kumala oba atutte kyani n'ekifaananyi nawulikaana nnyo ng'agenda nakifaananyi efirimu yiino kaakano nga ayagala okuva ku kalagaano kaffe saddaaka eri bweba yagaana sobola kufunayo omuntu omukisa gukyaliwo naye banakkiriza ekifaananyi kya sengaawa kumbe ono ne bamuyingiza mu ddiiro olengera simanyi abantu batandika okwonoona olw'ebbula ly'essente naye ng'ajjukira bagamba Mungu ye mugagga era yagaba naye sooka otebereza akasente k'ofunye mu kuyiwa omusaayi ogenda kuwangala nakwo otya mukyala Kabanana olubuto lwasooka nga alumu amakkato agenda owulira ekintu kimutuga abasajja bangi abalina emitima omukazi ekintu kyamutuga n'ayalika omukazi n'ayalika sijjaffa bwavu obwavu buleetedde abantu bangi naye jjukira emu ku bigezo bya Katonda ayinza okugezesa n'ekintu gwe n'okola ensobi n'okwata ekkuba ekyamu ate ekkuba ekyamu ly'okutte n'ogenda ofunira ebizibu bingi. Katonda nannyini kugaba nannyini kusaasira yagamba nti kaakati gwe nkukkiriza lengera omusajja n'aleeta eddagala n'alisimba eddagala agasse emiti Katonda gye yatonda yagasse tali kuuli n'awanika emikono kaakati mpeebwe nga tewali kuddiriza byonna bye mwagala nze nzikiriza asazewo akwate ekkubo ery'ekizikiza banange nzikiriza nakkiriza ogenda maaso n'okwereza n'ekizikiza n'akwatirawo enkumbi ye yebbaale Richard Oligino ne muzifirimu nyingi zetumulabyemu omukulu ono bagiyita obugagga obukusike bigwefunye oba bazifunye Kabanana yatuuse dda Nalukenge Evelyn mwagala esente baagala okuva lwazze wano wulira okoze endagaano naffe kasita ogenda mu misambo oba okoze endagaano sitampu eba erumi okoze naffe era endagaano gyakoze zigwoli wasanga kati ng'amugamba owaddeyo mukazi wo ngenda egundi esooka saddaaka kati ogenda kubeera ng'okukanya kyakuwasa buli gw'owasa gwe tutwala ye saddaaka gwe ng'ofuna ssente omusaayi ng'owasa omulala wulira baamugamba alina okuwasa ennyo baamukutira okuwasa ennyo naye koonoogaana okuwasa anti ffe nnyonta bwetulume okuwasa obuwasa nja kuwasa te sente zeziwasa buba ne sente waliwagaana Kabanana yeewaddeyo kaaba Kabanana yeewaddeyo nakamate ate gwe naawe oyagala bugagga wulira era bw'okimye sikiya okuva lwazze wano
okoze endagaano gwe kasita okkirira ebyemisambu oba omaze okusayininga ajaliranga ssente mpulidde sente obonyebonye nayo togireetamu omuzanyo yadde ogiwaako ow'ekika kyonna kali nga mugate eriggabako wogiterese yadde omuntu ogikwatamu wulira wooda era waali gikwatiramu oba wooliraga jalira sente zeŋŋamba ebidirira tobuuza emisamba girina obukakulizo egenda mu maaso kale ogenda okuva eyo mugyebale bakulu kumbe oyo property master oyagala fena ayengedde oyagala wannamata oba mapeera oyagala ntuntunu nsogasoga oba property master ofuna sente ebintu byakyukadde wa mugaba Bale Richard kakubamba njagala kunyiga ku bigere masaji kanmanya kutambuza ku bigere muganda wange ng'onyerera kumba anyirira naye mu bigere temuli ngatto ennyumba ez'okupangisa wezi kadi ng'agamba anoonya nju kwendi okupangisa njagala yaggula ye munnaabe gabadde bamanyi asinga okubeera obubi eyo etundibwa tennaggwa waliwo neeyo naye etundibwa naye tennaggwa n'eri yawedde eyo bagitunda kati gwe ennyumba nnya oyagalako eriwa sente wezi kali nga gayama gy'alina njagala mayumba nze nga nsasula kakati kyogenda okukola tugeyo buwisa wange egi gyaba tubimalira kigenda kuba kiwe ayagala ggula nju kale ndoza tujja kuddamu naye talina ngatto mu bigere naye munnange otukakasa nenjo ogyagala sooka olafu sipooti amafuta ojja kututambuliza obwereere mafuta go weegali bwekikola mukutasuka lwaleero tugira leta tugabane naye ono omusajja ajjewo ebingatto omwanga atalugabire naye ebyo bitukwatako tusobeyo kati ogenda okulenda lwali tonda oyinza oba ondaba oli muyayo oyinza okundaba tonda ngenda kubala kanemu kana ssatu kifumba mwanyi tonda abambi laavu ebeeramu okuzannya obuzannyo tondaba gwana gwe efirimu egenda maaso bali mu buzannyo ogenda okulengera mugamba zibiriza ali mulaavu mbe gwebasawo mupaka sawo labita efirimu yino bulio emikiji nga mikisa ngaji kanyanyo mikisa kabanana baba fani bagoba fe ngala bugagga agala bugagga amenda bugagga kuyo obwavu bana ni action agala bwavu obuvumbucheza eri kondagano ogenda okensamba jirani sonokoto buli asayininga okubanga akola nabo aba ayingidde mu kinywi era buli amenya endagaano giba miggo ate bakuba nga tokwatayo kyekidirira mu kitundu ekyokubiri eno ebadde part 1 nagenda ate engalo gyeminziza era mwenna abatulagira Uganda natubaagala nnyo buli mujja tusanyuka eyo bwegeze tulinde ekyokubiri